Kinda Mityana lyerimu ku masaza g'Eklezia agasinga okwettanirwa abalamazi abajja okukyala ku bigwa by'abajulizi abazaalwa mu kitundu kino okuli Lukka baana ba Kintu, Matiya Mulumba ne Nuwa Mawaggali ko n'abayitamu nga boolekera Namugongo. Kino kyongera ku bungi bw'abalamazi abawumulira mu kitundu kino, bangi nga bakooye, abalala balwadde so nga abandi enjala n'enkalamata bibatta. Okunogera ekizibu kino eddagala, waliwo bannakyewa abaggulawo enteekateeka y'okulabirira abalamazi bano naddala okubajjanjaba, okubawa emmere, aw'okusulako n'ebirala nga tebanneeyongerayo mu lugendo lwabwe. Kati bajjanga wano olw'okuba bonna baali bamanyi nti wano Nowa Mawaggali we yayiwa omusaayi gwe, bwe baabanga bazze wano okulamaga nga bambi olaba oluusi baba tebalina kyakulya, olaba bakooye, ate nga bazze balina ekigendererwa, ate nga Bakristu bannaffe. Tetugamba nedda, kyetaagisa okubaawo enteekateeka ey'okubeera ng'abantu bano tubadduukirira tusobole okubafumbiranga. Emmere eno tukitegedde nti efumbibwa Abakristu abeegattira mu kibiina ky'abajulizi ekyatandikibwawo emyaka ena egiyise. Ebintu babituwa tetutama be tuyitamu, ne tubannyonnyola nti abajulizi oluusi ffe tuba abatasobodde kutambula, buli lw'obaako ky'obawadde naawe ogabana ku mpeera yaabwe. Ab'amadiini gonna tugendayo ne batuwa ebintu, ensawo za muceere, ensawo za sukaali, oba kilo 25, ensawo za muwogo. Bano baasooka na kufumba buugi, wabula oluvannyuma baakizuula nga tekimala ne basalawo okugattako okubafumbira emmere. Kyo ky'okufumbira abantu emmere, twalaba bambi abantu bangi abatambula okuva eyo sayidi Fort Portal, Kasese, Congo, bonna bagezaako okuyitira wano, baagala okuyitira wano olwokuba waliwo omujulizi eyafiirawo Nowa Mawaggali. Bami ne tulaba nga bwe batuukawo, this is not a town, banoonya ekyokulya nga tebakiraba. Mbu nga balabye omulimu amakula bano gwe bakola, Abakristu abalala baatandika okubawagira nga babawa emmere n'ebyetaago ebirala basobole okulabirira abantu ba Mukama bano. Kyokka newankubadde bakola omulimu gwa bwannakyewa, baliko okusomooza kwe basanga. Abantu obagenda kuwa ssente n'akuwa naye ng'azoogeredde, so nga ate taziwa ggwe, Katonda oli yabaamulaba. Olumu nnamba etusukkako abamu ne baba nga bagenda nga tebafunye kyakula, naye era tufuba okulanga buli omu waakiri afuna ekikopo ky'obuugi. We tutuukidde ku Eklezia ya Kinda Mityana, abalamaze okuva e Mutukula ku Eklezia ya St John Mary Vianney, Mutukula Parish mu busumba bw'e Masaka, babadde batandise okubagabula ekyokulya n'okunywa nga tebannabambagga lubatuusa Namugongo. Bo abalamazi basiimye okwewaayo kw'abannakyewa bano. Olunaku olwaleero nga ne bulijjo batulabirira, tulya bulungi, tuli basanyufu nnyo, Mukama abatuwere nnyo omukisa. Era tweyongera okusaba Katonda akkirize Nowa Mawaggali n'abajulizi bonna abaafiira wano bongere okutereeza ensawo z'abantu ba wano, ne bishopu waffe tumusabira okuba omulamu obulungi.